بذكرك يا مولى الورى نتنعم وقد خاب قوما عن سبيلك قد عموا. إلهنا تحملنا ذنوبا عظيمة وأسأنا وقصرنا وجودك أعظم. فلست الذي قربت قوما فوفقوا ووفقتهم حتى أنابوا وأسلموا. إلهنا عاملنا بما أنت أهله وسامح وسلمنا أنت المسلم. ثم أصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد صلوات رب سلامه عليه. بقانا بانجي بلا ميلان نانجي سيرسي الله سبحانه وتعالى أكساسر نيمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. درسوا في كتاب ويلقوا بكا نغتواما يريزانا مسألة أقلق أنت جروب زربيري فريق في الجنة فريق في السعيد. جروب يوكين جنة الله سبحانه وتعالى جروب يوكين جلومريرا. إذا نبى النبي بنوتم واقوا وباتم واقوا ولا بانتو. waliwo ekigambo ekitera okwogerwa oyo irimu gyasomesa eyawula gundi totwawula. Mwana wattu tebayinza kubanga bali wamu, balina okukola ki? Okwawukana. Wakadhalika nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Allah yamutuma kuba nti abanadamu abalaga nti kino halali ono haram liyakhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, okuba nti abantu bava mu kizikiza badde mu kitangaala. Buli sayidi erina okubaako n'abagoberezi, ekyo olina okuba ng'okimanya. Fariqan hada wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala. Waliwo abajja okuba nga baluŋŋama ku ebyo Allah byatadde ku bannabbi n'abassaaka ababaka n'abagenda biwakanya. Ayo wali okuba nti tulina okwawukana kulina okubeerawo. Fariqan hada wa fariqan haqqa alayhim ad-dalala. Walina okubeerawo abagenda okuba nti bakkiriza nti ye Allah kyatugambye kyekyo, ate baba bagenda okugamba nti nedda. Tugenda ku giyitibwa baabun, omulyango ikhtiyar al-anbiya war-rusul. Allah bannabbi n'abaka abalonda atya biidhni rahman. Ge masala gaffe olunaku lwa leero bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Sheikh yatandika omulyango gwo ne aya egamba nti Allahu ya'lamu haythu yaj'al risalata. Allah manyi wawassa obubaka bwe oba obwannabbi bwe ani gwagenda okuba nga abutikka. Allahu ya'lamu haythu yaj'al risalata. Kategerekeza Allah manyi wagenda okussa meseji ye nani gwagenda ogitikka. Assalamu alaikum. Tuli fenna? Naam. Otogera ku nabbi Musa, nabiyullahi Isa, nabiyullahi Ibrahim, baanbiya bibitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala bikyasinza okubanga byabbeeyi ba'da al-malaika nga tujjeko abamalaika. Bamalaika bava kuddako bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala al-anbiya war-rusul. Ekyokubiri nti ba-anbiya bal ma'sum. Allah subhanahu wa ta'ala tonywa amazambi gaabwe yakimanyikiddwa nti mu kategole nga madaala g'abantu abakyasinza okubanga babbeeyi bannabbi. Tekati bambi wetugamba ebitonde ebyenjawulo bamalaika, ebitonde ebyokubiri bayita ba anbiya wa rusul, bannabbi n'abaki n'abaka. Wabanga boogeddwako toleeta memba wa paliyamenti, toleeta mukulu wa siga wadde ow'omutuba oba ow'ekika. Lwaki bankizo? Kubanga bonna be bayita bannabbi abaka Allah subhanahu wa ta'ala ajja abatukuza n'abasunsula mu bantu abasigadde. Era bwekityo bwe kiri wona ennyumba ezivamu bannabbi nga zo Allah yasukkulumya osinga ennyumba endala. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa Ibrahim wa ala Imran ala alalamin. Buyut ezo nnyumba ezivamu bannabbi wabula wezoogerwako nayo zasukkulumizibwa osinga ku nnyumba n'ebika ebirala. Oyinza okugamba nziva mu nnyumba y'akasujja ebusujja, nziva mu kinyumba y'abaserukulu engejja ab'olugave, nziva mu nju yaani
yabenge bazukulu bankali ezo nanyumba weziri nziva mu yabaani nva mu yamulangira gundi nakibinge Allah subhanahu wa ta'ala sukulumya famire ziri nnya mu Qur'an al-Karim ya Adam ya Ibrahim ya Nuh ne ya Imran tugambe ngojjeko malaika ebitone bisinga okubanga yabbeere bannabbi n'abaki n'abaka okusunsula okwokusatu okwokusatu ku tteeka lya Allah ligamba nti Allahu ya'lamu haythu yaj'al risalata Allah yamanyi wassa obwannabbi bwe ne wassa obubaka kwe kuba nti Allah subhanahu wa ta'ala alonda mu bantu n'agamba nonzeeyo gundi yagenda okuba nabbi Allah kuteua kiumbe kuchagua mja Allah kutokulonda omwanadamu to choose a creature Allah kulonda ekitonde nti Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagenda okuba nabbi kyakyo ddala okuba nti asukulumiza ku balala Allah kyeyagamba nti Allahu yastafi min almalaikati rusula wa min annas Allah jamba malaika muwa malaika nasukulumyamu ababaka nga weyajjamu Jibril ne mu bantu najjamu ababaka wajjamu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam nabiyullahi Nuh nabiyullahi Ibrahim nabiyullahi Isa Musa nga siffenna nti tuli babaka oba wategerekese tuli ffenna wabula ate ekisinga okwewuunyisa al-gharib singa okolaki okwewuunyisa Allah ne wabanga ayina gwalonze mu famire yo oba eyakitaawo oba abadde muzzukulu ng'amulonze nti nabbi tewali kyanjawulo kyakola ku famire mwava wadde ku kika mwava wadde mu ggwanga lyavaamu nuqtatun hamma omuzungu agamba nti NB take note of this point siwe kiri ekisinga okwewuunyisa Allah subhanahu wa ta'ala walonda nabbi nti amulonze muganda abaganda tebafuuka bankizo tupena ng'avudde mu kikaaki akyabenge oba akyabenkebu kati kibafuula kuba nti banjawulo illa okujja bamaze kubanga basiramuka ne bakkiriza nabbi ono byakoze eki byazze nabyo tuli ku baabu eyitibwa ikhtiyar al anbiya warusul Allah okulonda bannabbi n'abaki n'abaka salaamu alaykum jatugende kawolawola tubikekete bulungi tubitegeere naye Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amanyikiddwa nti akhiru nabbi enabbi akolaki asembayo rajulun arabi musajja muwarabu asli konko ddala origino wa lisanuhu arabi era olulimi luki lwarabu yabaga nti ana afsahu larab nze abasinga okumanya olulimi olwarabu wala fakhra tinga sebewandirako ana arabi ولون عربي ولسان عربي وانا افصح العرب الى ان ذا سينغول لوتونتوما ولوسيريزا ولوتمحتما ولوسانو سولو رب ممنا تسكولات سكوي وانا الله مكومتuma yayina abafamye n'abekika bannabbi basobola okujja ku dunya nga bazaalibwa bakitaabwe nga bakufa nga bazaalibwa ne bannyaabwe nga si baki nga si basiraamu nga bano bakoze bukozi ng'amakulu wabula nga bo tebayina njawulo gye bafuna na nkizo gye bayina nti kuba bo abazaalaani nabbi oba kategerekese wabula ate fi siyasati duniyawiya katika namna ya kisiyasa kakidunia mu mbeera ya politikisi waki wa dunia oli wamuganda oli nogolaba muganda wa kabaka kikola ki enjawulo sibagoli awo nogola mutawe mubyani mutawa sagirinya kikola enjawulo ono mulaba ono abamuganda wasali musali no ogwo no brother wasali musali no amani munonga kireeta amaki naye ate kuba nabbi Allah mukubalonda n'okuba nti abatuma yabalaganga nti wadde abatumye tebalina kyanjawulo kye bagenda kubanga bakola oba kikyusa bulamu bw'abano mu famire bwebakola ki bwebava okujjako ng'amaze okubanga bategedde Allah subhanahu wa ta'ala
aya ne zijja nga zibuna fadhakkir fa in nafaati dhikra jukiza gwe Muhammad yenna jagganyulwa n'okujjukizako ebbanga lyamala sayadhakkaru man yakhsha ategedde Allah subhanahu wa ta'ala wayatajannabuha al-ashqa ate yesamba eby'omukakanyavu omujeemu alladhi yasla an-nar al-kubra nekibanga ddawa y'abannabbi bonna ebuna jjajja ne kojja n'omujjwa n'omuzzukulu tifenna bonna nga balina kgenda mu naaro jahannam ebbanga lyamala nga bajeeme wadde bajeemedde muzzukulu waabwe oba mutabani waabwe tifenna oba mujjwa waabwe oba kojja waabwe si bwe guli oba olugalo lutegerekese nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah namussaako etteeka erigamba ti wama kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum temugeza ne mwesoma temugeza ne mumera amampaati temugeza ne mumera amabango temugeza ne muwanika enkwawa temugeza ne mugaziya ebifuba nti Muhammad oyo no muzukulu wange oyo nabbi muzukulu wange temugeza wama kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum si mutabani w'omu mummwe tewagezaayo oli naga newenakola amazambi 100 mukuba nti Muhammad mutabani wange ndi wanjawulo maaso gani ga Allah oba okuba nti Muhammad mutabani wange kinfuula okuba nga ndi wankizo maaso gani ga Allah. Salaamu alaikum. Oba bijja mu bwongo. Naam. Muhammad yogulaba abamujjwa kati n'olwekyo Allah tagenda kubanga njokya naaro jahannam nedda eyo siteepu nebanga ddala mu madaala Allah ge yassa wakati w'abantu bano abalina oluganda ku bannabbi nga ne waaba takkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ayina kubanga ayingira naaro jahannam. Otudda mu nkola abasajja abasuufi oli waaba yalina sseekawe ng'amusomako tulifenna bwafa bagenda kaburi niyabanga yastaghithuna alqubur basinza ki kaburi n'okuba nti basaba seeka wange wafa nali nkusomako nsaba kino nekino basaba n'ebirungi weebityo nga wano mu Buganda batera okusaba bajjajja baabwe ssente jjajja yali mugagga jjajja nange mpaka ku bugagga naye gwasaba jjajja yafa kati nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah musako aya egamba nti ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum Muhammad si mutabani w'omu mummwe tewagezaako amere ettumba neyefuula nti ayina amampaati nobeera n'olugezigezi olw'enjawulo lojooga Allah subhanahu wa ta'ala olwensonga Muhammad ava muggwe. Point noted. Nimefahamuka? Naam? Are we together? Point number 2. Allah mukulonda bannabbi bonna bannabbi Allah batmana baka baba bakulemberwa dda programu za Allah subhanahu wa ta'ala aman shabatu ma'a al-iman bil qadari sabaqa nga mama ne taata basobola okubanga makubo okuba nti ono omwana azaalibwa tufenna wabula nga programu omwana zagenda okukola ku dunia tezina kakwate ku mama na taata wadde ab'ekika. Sheikh nesembesa aya egamba nti walaqad sabaqat kalimatuna liibadina almursalin programu zange nze Allah ziba zakulembera dda bannabbi nabbi agenda okuzaalibwa nga programu ya Allah eri mu maaso ge atomera ki ntomere innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Awo njagala tutegeerewo bulungi nti Imran okubanga yazaala Musa tifenna oba Maryam okubanga yazaala Isa kasakale bange tekiina kyanjawulo kyekikola Imran kuyingira jjana tifenna oba Maryam kuyingira jjana olw'ensonga azadde Isa. Ekyokubiri
okuba nti Musa nabbi wala Muhammad ki nabbi tubena yenga ye nabbi ajja talina kyakola ki kyamanyi waba programu za Allah subhanahu wa ta'ala ziba zamukulembera dda ku ye kyebayita al-imanu bil qadari sabaqa nga bakkiriza Allah kyebakola ki kyebasalirawo nti ngenda kuba nabbi wadde taata we paapa agenda kuba shekhe wadde maama we musamize agenda kuba imaamu wadde kojjaawe tufenna asabisa lubaga oba ntegerekese era gwali gubaddewo ng'akulira amasanamu taata wa nabbi Azara taata wa nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam omutabani nabbi ate taata muki musamize waliwo kyekikola ekyenjawulo okuba nti taata ye nabbi ya rabbi mutabani nabbi taata ye musamize taata yemekuya omulalo jahannamu nedda okujja nga neyazze ku tawhid ebbanga lyamala ng'asigadde eri tewali mugaso gwonna twali pointi bbiri ezisooka epointi esooka tekikola nkizo kubanga nabbi ava mu ggwe tugenda pointi eyokubiri bannabbi bonna bagenda okujja ku duniya nga puroguramu zaabwe zabakola ki zabakulembera awo wategerekese nam pointi namba 3 tatuyisome tadarrujan tutuuka ku masala yani fi samimi almaana walfahm tutuuke ddala mu kutegeera assalamu alaikum assalamu alaikum amateeka gonna bannabbi ge baafunanga tufenna gonna gaalinga gabuna oluganda lwa nabbi n'atali oba kitaawe oba kojjaawe gonna gaali gabuna abooluganda bannabbi n'abatali baaluki alqaasi waddaani ow'okumpi n'owaki n'owewala fala warabbik la yu'minuun hatta yuhakkimuk nga kibuna nabbi n'abantu be n'abali ewaki ewala abamuyinako oluganda n'abatamuyinako luki luganda kyenjagala okubanga pointi maliza nayo mu baabu y'okulonda bannabbi n'abaka bannabbi abamu baatumibwanga nga dduwa z'abannabbi balala nga sigamba nti olw'ensonga taata ne maama bakoze omukwano ne bazaala omwana nga nabbi tubena wabula nga bagenza ozaala omwana ono Allah n'amulonda nti nabbi ng'omwana musabe busabi okuva ewaani ewa Allah subhanahu wa ta'ala awo nawo waliwo obuzibu bunene mu ntegeera yaffe nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wasallam agasaba n'abagamba nti ana muhammadun nze muhammad mu hadithi ruhi mu tirmidhi nzani nze muhammad wa ana ahmad era nze ahmad wa ana albaqi nze nabbi agenda osigalawo nze asembayo yabagamba nti wa ana da'watu akhi ibrahim nze dduwa ya muganda wange ayitibwa bulayimu kyasobokanga taata ne maama okuzaala nga bazadde nabbi naye ng'ate dduwa yamulala nabbi oba Allah gwe yajjawo edda ye nga Allah onaamutumye naye nakwanukwa dduwa yaluwa rabbana wab'ath fihim rasula yatlu alayhim ayatik nze gomala nze muhammad era nze ahmad era nze ana alhashir nzagala tusooka okuzuukira wala albaqi nze nabbi asima nzagala tusigalawo wala da'watu akhi ibrahim nze dduwa ya muganda wange bulayimu otumwa kwange ndi dduwa yani ya bulayimu
bannabbi balondebwanga puroguramu za Allah zabakulembera. Ekyokubiri, bazaalibwanga abazadde basobola okubanga makubo obukubo nga tebalina kye bayinza kukola mu kuba bazadde nnabbi oba kiina kye kiyinza okukolawo enjawulo. Ekyokusatu, bannabbi babeeranga wamu nga dduwa z'abannabbi balala. Wanaada Zakariya rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. زكريا يسرى الله مو النبي يسرى الله مو شيء زد الله يمو الزد نامو قامة ونقول كودا قلقبا مقولين بزي وحسورا نقوم ونبيا من الصالحين أتى النبي ngali mbadduba nga abaki abalongoofu nti bannabbi abamu puroguramu zaabwe zaabakulembera. Abookubiri Allah yabalondanga n'abajja mu bazadde babayagadde. Abookusatu zaabeeranga dduwa z'abannabbi balala. Baab ikhtiyar al anbiya warusul, omulyango Allah bannabbi yabalonda atya n'abaki n'ababaka babasajja abakufaaru kwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngamaliriza wewe agasajja agajegajega agagamba nti senga Allah baka abussa ala rajulayn kubasajja ameka min qaryatayn azim abali mu byalo ebyebbeeyi baga nti basajja yali Abu Jahal yali yeyogerako ne Abu Sufyan era Allah alonda fe kubanga ono Abu Jahal yakulira ab'ekika ky'embogo ab'ekika kabaka, ate ono Abu Sufyan yakulira ab'enkima abatikkira kabaka. Sibakala omu abeera nnabbi omu ku ffe. Allahu akbar. Siwe biba bikola ki? Siwe biba. Allah kwe kusa aya egamba nti Allahu ya'lamu haythu yaj'al risalata. Allah yamanyi wassoobu ki wassoobubaka. Seepu esembayo tujjajjira amasala gano agaddako bidini rahman nga yeeraga nti bannabbi bonna si buli nnabbi nti yafuna kitabo, ate si buli mubaka nti yafuna ekiki. Si yali NB yaffe gye twakomako. Waliwo bannabbi abaafuna empapula nga levo yaffe ebintu ebajja mu tadarruj ng'abantu entegeera Allah ajja atusomesa. Tifenna twatandikira mu levo ya mpapula. Papula 2 kuliko layini 3, papula 1 kuliko layini 5, papula 1 kuliko layini 10. Obantu sakale bana Allah naabanga bannabbi abawadde wabula mu kubawa nga bawadde qaratis mpapula oba sahaif papers, ntegeeza papers, empapula. Allah kyagamba nti inna hadha la fi sufi al-ula sufi Ibrahima wa Musa. Baafuna sahaif ne Musa teyasooka kufuna Tawrat kitabo nga mukiraba zaka kubeera ki mpapula. Ibrahimu teyafuna kitabo wabula yafuna sahaif, yafuna empapula. Era n'abantu tebasooka kukyusa bitabo bya Allah byonna, batandikira mu bigambo. Allah najja nga atuwumbawumba n'atussaako shara'i wal qawanin al muttaba, amateeka n'ebiragiro bye tulina okugoberera nga bizze mu mitendera gyaki, mitendera egy'enjawulo. Oli bamugamba okomedi gwe mutera okukola ku mikolo nake njagala okubajjirayo abantu okukyusa ebigambo bimutera okukola abantu babikola ku mikolo. Simanyi wazze onywedde naze neenywezezza, ogamba nti onywedde kitegeeza wazze oli mutamiivu, si bwe guli? Komedi oyo abasajja Abayisirayiri be basooka okukyanga ebigambo bya Allah nga bayogera ebigambo nga bitakaraba mu makulu wa fi nnutuq, makulu ne muki ne mu njatula, basobole okukyusa ebigambo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala. Era tahrif okukyusa abantu enjogera y'ebigambo ng'oli nnimi zigenda kujja nga zisaabulukuka nga Rasul yakyogera ku akhiru zaman, neeriddewo nze neenegudde
okitegera tombeera munnyo naawe ebyo nasosoma ebyo bwa qiyama abantu bagenda kubanga ennimi zikola ki zisaabulukuka zikyuka wabula abantu basooka okukyusa ebigambo bya Allah nga batandikira ku bitabo Allah yagamba yuharrifuuna alkalima an mawaadi'i Allah agenda kuba nti assa kitabo book a complete book or a pamphlet kuba nti assa kitabo yassanga lupapula era ne bakyusa nga waki nebanga layini ete Allah kyagamba abasajja banu Israil وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتم وادخلوا الباب سجدا سوى توايا ويغامبا muyingire mu kyalo kino nga mukoze eki muvunnamye bagamba kutama bagamba kubanga bamenya ku mutwe waqulu hittatun naghfir lakum khatayakum ne bagamba Musa ebigambo tuwulidde Allah byatugambye naye gwe Musa oluwarabu lukutawaanya waqulu hitta kitegeeza Allah atuga nti wakulu hinta Allah agambye mulye obuwunga si okuvunnama kuno nti efuuka ensonga Allah sonyiwa amazambi waqulu hittatun nedda Allah ategera nti wakulu hinta mulye obuwunga bera muri abantu bacyangiramu babagambye temulya ng'embizzi tanedda kitegeeza temulyanga nga embizzi nabikadde wazonywedde nedda kitegeeza oddamu nazze nenywezezza ogambye wazze onywedde kitegeeza ogenda kuba mutamivu yenna komedi muli mu bikadde salaamu alaikum Allah gati fabaddala alladhina zalamu قولا غير الذي قيل لهم والبديل جambo badala lile jambo la haki nibatuse ekigambo ekibadde kibuli bajjawo ekiki fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وقولوا حطة وكلوا حنطة okitegera ekigambo ekyoluganda oli bamugamba genda omukoleki omusajja agambye mute musajja agambye mukoleki oli amugamba atya agambye mukoleki mutte era naye mulaba abasajja bani Israili bakola kaweefube w'amaanyi okubanga bacyanga ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'okuba nti bazanyira mu shara'i kati levo gye twasookerako waliwo ba anbiya nga baafuna sahaif baafuna ki sahaif baafuna mpapula nga bo tebaafuna bitabo salaamu alaikum ne waliwo levo ennene levo ki ennene eyabaafuna ebitabo naye ate era nga tebyawandiikibwa nga bayogera bwogezi nga wachajja ku nabiyullahi Isa alayhi salatu wasalam weyagamba ti inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya bano bagenda balowooza nabiyullahi Isa alina ekitabo mu ngalo nedda wabula Allah yali amuwadde ekitabo essaawa eyo nga kiri mu soft copy nga si hadi copy awala tujja kulaba bi'awnihi tabaraka wa ta'ala lwaki Allah mu Qur'an al-Karim Allah akozesa ekigambo qaratis anakozesa ekigambo software anakozesa ekigambo kitab oba kutub bi'idhni rahman olanjagadde obalaga nti bannabbi okulondebwa kwabwe Allah tyatunuliranga kika na ggwanga era waliwo ekigambo ekyo okwogerwa ennyo ate nga kyabukufa tewaliyo nabbi muddugavu tewaliyo nabbi nga muganda nabiyullahi Adam mukimanyi nti mwana wattu Allah yali yamutonda nga musajja muki muddugavu era ye nabbi eyasooka ye awalu albashar ekirala Allah teyatunuuliranga bunene nabuki nabuwanvu nakyanedda kubanga yeesigaliza okulonda wawassa obuki obubaka واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب
أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخير ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إلى الله من الدنيا يا شارون بمجدد هذه الدين وشجم حديث ونرو يمياك الله باكو نبالون دا أبو شام سبون أبغان نيمبي تبغوايو ونافا وداونو تبغوايو الله كلون دا بز الدين يو بجا تبجا كغوايو أتنا باكو لميري مجنين نبا نبي جباكو لام نقدم نايفك إنبي عبد الفتح مو سكرد حديث ريو نبي محمد صلى الله عليه وسلم رفنما 100 سنوات اما قال رفنما بولي جروب الله جمع يجدد الدين عزو بوجاتي الدين يقول اتونا يا فدوا اتونا ابيوچا سنجلا يا فدوا ata gana zitwabike kuno okwabya twampawo yavuddewa ate atona agana bid'ati nasulu mubiru yavuddewa Allah ina engeri gyabaleeta kulwokubanga Allahu ya'lamu haythu yaj'al risalata nawe olabirawo ngaliwo atazze nolabye ngaliwo akoze ki avuddewo Allah akyalonda hatta taqumu as-sa'a. نسأل الله السلامة والعافية. إن شاء الله تقسنا بكم وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر من أمثالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.